Afudde ng'ennaku z'omwezi 23 lwe yafa. Olwaleero 25 lwe tugenda okumugalamiza wali ku Kijja Emmanga. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ogwo gwe gwabadde omukolo ogusemba ogwa muzeeyi akulu John Kawola. Ono ye taata w'omugenzi Martin Angume. Martin Angume abasinga tumumanyi ye yali omuyimbi owa Comprehensive Band eyali n'ekitebe wali ku Comprehensive Hotel Enatete, era ogenda kumujjukira mu kibiina nga Diamond Assembles eky'omugenzi Kato Lubwama. Era ono etutumu yalifuna we yali ne Betty Mprogoma ne bafulumya ennyimba mpitirivu. Ono Martin Angume bava maka agaba Advent, era n'okujja mu ndongo yava mu church yali seguku ey'aba Advent mwe baali bayimbira gye babajja okubeera nga bayingira endongo. Bingi byengenda okuleetera mu mboozi yaffe eddako. Martin Angume we yali asuubiza okubeera nga azimbira muzeeyi, naye muzeeyi nga oba nti yayita akkiriziganya na ndongo, kale n'ebintu ebirala. Mbayogera nammwe bayogedde dda nti mpitibwa Anyole Peter, ndi mwana wa mukaaga mu luggya luno taata ono baazaala. Tuli abaana 10. Mmaffe Estaira simulabyeko. Mama waffe wuuno wano ayimiriddemu, nza mwena mumulabye. Mama nja kusaba otuule, amagumba ge gotasobola kutwala bbanga ddene ng'ayimiridde. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Taata alinayo omwana ayitibwa Estere. Ono ye mwannyinaffe ate muganda w'abannyinaze ye maama we mulala. So agenda okuyingira obukristaayo busezi obwa Adventist ng'olwedda amulina. N'akola okusalawo ku bakyala be yalina n'asigaza omukyalo omu nga Bayibuli bweragira. Si kyangu n'ekyo naye yasobola okukikola mu linnya lya Yesu. So munzikirize nga bwe mubalaba bano olw'obudde be bano, naye bwe tutudde tweronzeemu agenda okuyimirirawo taata waffe w'atali kaakano atukulembere. Mukulembeze ne naffe abali emabega tujja kuba tukwataganira wamu, nga ye mukulu waffe ayitibwa Joshua Owaga. Famire nno mukulu wange ono gweronze, fe abamu atubeereddewo mu kusoma kwaffe. Omugenzi akulu John taata wa Martin Angume yazaala abaana baali 10, naye nga obudde obwo nga we twabadde awo twalabye nti Anyole Peter yoyo gwe mulaba ali mu kwogera, yoyo eyayogedde ku lwa baganda be. Ye mama wa Martin Angume akyaliwo, omukyala Esther Ila akyaliwo, era waali awo y'omu ku baatudde awo mu mabbali. Kati we tugenda ku buzaale bw'omugenzi, omugenzi yazaalibwa mu 1938. Ye Martin Angume yazaalibwa nga 9 January
n'afa nga 6 Ogwokutaano 2013 yafiira ku myaka 37. Kale byebyo ebyabadde lino eggulire nabadde ndi wakulibatuusaako olunaku lw'eggulo naye saasobodde. Mukwano gwange Lumu Najibu musajja wa Meya Mathias Mulumba wa Lukagadduka Ekibabu yantegeezezzaako naye zabadde awo mu ssaawa nga 4:05 zabadde awo mu 5 okuntegeezaako nti munaaye taata wa Martin Angume yagenze. Kale saasobodde kubeera nga ntambula ntuukeyo naye Lumu Najibu yakoze omulimu munene okunkuŋŋaanyiza ebintu bino n'aŋŋamba abantu bamanye kubanga ndowooza ku mawulire sirina we twabirabye, tetulina we twabirabye wantu wonna, so nga abantu bano y'engeri yokka ey'okubeera nga tusobola obbajjukira. Era olugendo olwo lwansubye nnyo kubanga nabadde nsuubira nti nsobola okubeera nga mpitirako ekanjuki ew'omugenzi Sarah Boogere naye saasobodde. Omwami Apollo Kamuuzi Chairman LPP Kayonza Kukongolola atuuse okusaasira kwe eri famire eno mwenna bataata bamaama wamu n'abaana olw'okuviibwako Taata Kawolawola atuusizza olubugo lwe akutte mu nsawo atodde olubugo lwa 5,000 lutuukirire okuziika jjajja waffe Kawolawola. Era tubadde tusaba owa famire omu anone amabugo gano. Kale bantu bange omukolo bwe gutyo bwe gwagenze naye nga wetuddayo eri ku Martin Angume ojja kujjukira nti eggulire ly'okufa kwe yabikibwa mukyala we Julie Angume ye yawandiika ku mitimbagano n'okutegeeza bannamawulire nti omwami finally Mukama Katonda amututte. Olunaku embasa yerabidde yali Mande 13 May yali Mande. Katino mututenderezenga nnyo ffe abagezaako okukuuma ebyafaayo bino. Ndabyeko mu famire nga balaga nti Martin Angume yafa mu June era n'ejjinja lye baateeka ku malaalo baateekako gwa 6 yafa gwa 6 naye nga yafa mu May kubanga buli woogenda yafa mu May. Kale bwe tutyo goge mawulire agafudde Kayunga naye nga ono muzeeyi akulu John Kawola taata wa Martin Angume yasikiziddwa oba yamuddidde mu bigere ye Joshua Owaga. Abantu bano amannya ago ndowooza mugawulira Bugerere kye kimu ku bitundu ebyali nga bigatta amawanga kubanga bano Martin Angume bava ngulu mu bitundu by'e Soroti mu Bateeso era nga we nakulaga nti ne Christine Nansamba Ndeeda naye teyali Muganda wabula we bajja bajjajja Matayo Gwana wajja mu Buganda n'alya obwami obwa Kabaka n'alamulirako Kabaka era bw'atyo kwe kubeera nga ayingira mu kika eky'Engabi. Kati ne bano nabo we batyo. Kasozi Njala yagwa naye yali Muteeso Kasozi Jjala kubanga jjukira Kasozi Jjala ate yali taata wa Christine Ndeeda Christine Nansamba Ndeeda. Kale ebintu bingi bye musobola okubeera nga munjigirako singa nga muba mugoberera lwakuba ti obukodo mu baganda bange bungi omuntu omugamba sharinga kati singa programu eno gwe osobola okusharingirako banno 10 kyemmanyi nti tuba tusobola okugaziya ku bumanyi bwa kadongo kamu oba okugaziya obugagga obwa kadongo kamu. Ebintu bino byensomesa n'ensomesa gwe n'omulala n'ayiga gwe mu kusharinga n'ogamba muno subscribinga ku mukutu ogwo sisuubira nti kiina kyekikujjako naye nga programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade etambula nga ova ku New Pioneer Mall oda ku Alua Park ayisa Wilson 1 da ku Health Link Pharmacy okuva ku Health Link Pharmacy ogenda kudda
ku Sunset yambuka amadaala ago New Subs ogenda kuba ogiraba. Tulina Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana bamubangule. Be is a hotel and bar bali wali Ensaku nkugamba nti East eno tosubwa endongo yaffe egenda kubeeranga etuwoomera eyaffe eya Kadongo Kamu. Kale baganda bange onako olwaleero bwenti bwendabise mu programu eno we wanabeerawo endala ngenda kujja ne maasawo ngenda balagako ekijja ky'omugenzi Martin Angume omusajja eyali owa eddoboozi naye nga omuziki yali agutegeera bulungi. Kale mubeere bulungi mweraba. Taata alinayo omwana ayitibwa Estere ono ye mwannyinaffe ate muganda w'abannyinaze ye maama we mulala. So agenda okuyingira obukristaayo busezi obwadventist ng'olwedda amulina n'akola okusalawo ku bakyala be yalina n'asigaza omukyala omu nga bayibuli bweragira. Si kyangu n'ekyo naye yasobola okukikola mu linnya lya Yesu. So munzikirize nga bwe mubalaba bano olw'obudde be bano naye bwe tutudde tweronzeemu agenda okuyimirirawo taata waffe watali kaakano atukulembere mukulembeze ne naffe abali emabega tujja kuba tukwataganira wamu nga ye mukulu waffe New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.